Muhoozi ayanukudde bannansi ba Congo abategeezezza nti alabika mutabani wa Seseseko Mobutu eyaliko president wa Zaire nga tinaba kufiira ng'efuuka Democratic Republic of Congo oba ekitaawe munnange. Kati munnange era Kabila atutegeezezza nti ebintu bya Congo yasobola okubeera nga abimaliriza nti ye solution oba lyeddagala ku buzibu obuli e Congo. Kabila bw'atyo bw'atutegeezezza era nga ono ye yali president wa Congo Joseph Kabila. Ate munnange n'aba M23 bwe batyo balabudde nti Tshisekedi byagezako okukola okubeera nga akutula diiru wakati wa America ne Democratic Republic of Congo nga diiru zino za byabugagga okusobola Congo okubeera nga efuna obukuumi tekigenda kwolekezaawo kulwana. Ekyo tekigenda kubalobera munnange kukwata mundu era kwongera maaso kulwana nti okubateekako envumbo ezo mineral deals ze bakutula tezigenda kubalobera kubeera nga munnange basigala balwana. Tutandikire wa Muhoozi ono mutabani wa Seseseko Mobutu Abazaire batubuulidde. Kakati munnange Muhoozi bw'atyo ayanukudde ku bigambibwa era nga bino bigambo by'Abakongo bannansi ba Congo nga bagamba nti ono alabika mutabani wa Mobutu Seseseko bagamba nti ono alabika mutabani wa Mobutu ono yali president wa Zaire essaawa eno gye tuyita Democratic Republic of Congo. Kati Muhoozi abyegaanye era agambye nti ekyo kiri very interesting mbu waakiri oba singa bagambye nti mutabani wa Lumumba oba oli awo singa bagambye nti mutabani wa Lumumba era bw'atyo n'agamba nti munnange bano bawoolezi ba Lumumba kubanga mu Lumumba yafa dda. Lumumba nti abantu tebamulinaako nziro kubanga bamulaba ng'omulwanyi eyali alwanirira okugatta Africa era eyali alwanirira okubeera nga anunula Africa ku bufuzi bw'amatwale. Naye nti okufa kwe kwali ku mukululo kwegamba ogulijjukirwa. Kati Muhoozi bw'atyo ye n'agamba nti waakiri mutabani wa Lumumba kubanga ono yali prime minister owa Democratic Republic of Congo eyasooka nti kubanga ekyo kiriko ebyafaayo ebyamakulu ennyo erinnya lya Lumumba. Kati Lumumba nti yalinga alabwanga akabonero aka Africa okubeera nga efuna obwetwaze wamu n'okulwanirira Africa okwetaakuluzaako abafuzi b'amatwale. Kale yafa naye nga teyafa bulwadde okuliko kubeera nti battamutte bamu assassinatinga 1961 era nga mu mbeera mwe yafiira eri awo etategeerekeka era nga kigambibwa okuba nti byalimu foreign interference, byalimu abazungu era Mobutu Seseseko bw'atyo yawamba obuyinza mu 1965 nga ayita mu kuwamba obuyinza ku mudumu gw'emmundu oba coup nti obuyinza yawamba buwambe bw'atyo. Mobutu musajja yeekolera yasima ebyobugagga n'abimalayo ne yeegaggawalira mu nsi yonna nga bamutya mu bugagga y'omu ku basajja abaali abagagga ennyo mu nsi be batya. Kakati Mobutu kiseera kye kyeyamala mu buyinza abasajja bano Abakongo teyabayisa bulungi yadde n'akamu era kwegamba nga bw'olaba sayini za Muhoozi zennyini zaalaga engeri gy'alagiramu kwegamba engeri characteristics eza authoritarian rule era nga
okukosa n'obukenuzi ku byobugagga by'ensi nga Congo bwe yali nti erina ebyobugagga bingi nnyo nawana Uganda bwe kityo bwe kiri nti juzi Muhoozi yali ayeegayirira Trump mbonna Uganda ne Rwanda tuzireka mu mineral deal kugamba nga nayongera okubeera nga alaga ensi ddala ekigendererwa ki sikuza mirembe mu Congo nti noba ADF oba kya wabula ng'era ku mulundi ogwasookera ddala nga bajjako Mobutu nti Rwanda ne Uganda baali basaale nnyo era kigambibwa okuba nti baasala emiti ne basala embaawo okugira ozimalayo ne babba ebyobugagga okugira obimalayo era Congo musango yaguloopa ogwasinga Uganda kale bano okusinziira ku bintu byayogera balabira ddala nga alabika mutabani wa Mobutu newankubadde nga ye munnange amwegaana yeeteeka mu kiti ekya Lumumba kubanga ye amulabanga omusajja yali akolerera ennyo okugatta Africa wamu n'okugoba abafuzi b'amatwale kati mbulegasi eyo ye gy'ayagala tayagala atambulira mu mukolulo gwa Mobutu ate ng'abantu boolede bakiraba nti ono alabika mutabani wa Mobutu alabika mutabani wa Mobutu owa ddala nange nzikiriziganya nabo kakati munnange ekisooka Kabila bwe twogera ku nsonga z'aba M23 kati tugenze ku mirerembe egiriyo entalo ezitaggwa e Congo balwanidde akaseera naye nga emyaka 17 Kabila gye yamala mu buyinza kati buno atugamba nti yeye solution tugamba yekikolo n'eddagala okumalawo emivuyo oba n'emmundu eseka mu ggwanga era Democratic Republic of Congo olwo nno yali president wa Congo Joseph Kabila yenna agamba nti Tshisekedi kye kizibu kya Congo wabula ate ye nga Kabila ye solution ey'ekizibu kya Congo mbu Kabila yaleetawo ebyo byonna kakati munnange Kabila yagamba nti abayekera ba M23 ne groups zonna ezibeetolodde okubeera nti nno baava mu nteesaganya ezaali zigendereddwa mu kubeera nga ziza emirembe agamba nti bino byonna biva ku Kabila era nti ye kyalaba weetaagawo solution ey'omunda weetaagawo obumu national unity okubeera nga batunuulira ensonga ezo challenge ezo ebibasoomooza bo nga bo munda kakati abayekera ba M23 baali bapulaniza okubeera nga batuula maaso ku maaso bateese ne gavumenti eya DRC basobole okubeera nga bakomya enjega oba entalo emirerembe egiri mu buvanjuba bw'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kakati yali president wa South Africa Thabo Mbeki ne Kabila babadde boogerezaganyaamu Mbeki ne Kabila wali ku Thabo Mbeki Foundation mu Johannesburg wiiki ewedde ku lunaku olwokubiri era nga babadde boogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Congo n'okubeera nti oba abayekera bano baali badde bawithdrawinga baali badde bava mu bitundu ebyo bye baawamba ebyo balitera okuba nti buli kaseera bongera okubeera nga bawamba ebirala wabula n'okwogera ku nsonga lwaki abayekera bano baava mu nteesaganya ez'emirembe mu kibuga Rwanda Angola kati Kabila bw'atyo n'abeera nga akakasa nti beetaaga internal solution wamu n'okukolera awamu nga bannansi ba Congo okusobola okubeera nga batunulira ensonga eno akawunvu n'akagga kakati nga boogera ku nsonga eno Kabila bw'atyo yayongedde okubeera nga ayogera ku munne ng'agamba nti crisis eriwo Tshisekedi agikwasaganyiza bubi kubanga yeetaaga broader stakeholder participation weetaaga okubeera nti abagirimu ensonga eno beekwatako beetaaga okubeera nga bagaziyaamuuko nga gavumenti okubeera nga bonna baba incorporatinga mu nteesaganya
basale entoto balabe butya eggwanga bwe ligenda okubeera nga liddamu okubeera nga litebenkera. Ye President Thabo Mbeki n'ategeeza nti ekyamagye ga South Africa okubeera nga bwegato gasalawo okubeera nga ga withdrawinga oba nga gamoka eggwanga erya Congo mu ngeri ey'obutavaayo lumu gavaayo mu phases, agamba nti ekyo talaba bwekikosa mbeera kubeera nti tedda mu nteeko mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati munnange abayekera bano aba M23 era still basinzidde eyo bwe batyo ne batutegeeza nti okubateekako envumbo oba diiru ez'ebyobugagga Tshisekedi zagezako okubeera nga ayingiramu n'eggwanga erya America, ekyo tekigenda kubeera nga munnange kikomya okulwana mu Congo, tekigenda kubeera nga kikomya okulwana mu Congo. Jukira nti bano munnange bwe batyo bawambye ebibuga ebiwerako mu buvanjuba obw'eggwanga lino erya Congo. Kakati bagamba nti okuteekako oba internal sanctions, envumbo ze babataddeko ne planned minerals deal ez'ebyobugagga Congo zegezako kubeera nga eyingiramu ne US, tekigenda kubeera nga kikomya okulwana wakati waba members wamu ne Congolese forces mu region eno. Ki ekiyinza okubeera nga kiyamba? Kakati bagamba nti munnange kati sanctions ngeezo oba envumbo ngeezo n'okuteekako bounty, okubateekako ssente nti tubuulira amawulire nti nanga ali luddawa oba abakulembeze abalala abakulira abayeekera, ekyo tekigenda kubeera nga kiba kiyamba yadde n'akamu oyamba gavumenti ya Congo nti bo bagenda kusigala nga balwana nga abantu kubanga tebalina kyakufiirwa. Kubanga already babataddeko n'omusimbi omuyitirivu ennyo, ate nga ne gavumenti already ereese Abamerika okubeera nga bagiyamba. Kati olukitegeeza bo balina kulwana bwezizengeri okubeera nga basecuwalinga future ey'eggwanga eryo, bo bagamba era eggwanga lyabwe. Bwatyo Corneille Nangaa ono nga ye leader wa Congo River Alliance oba AFC erimu abayekera ba M23 ne groups endala bwe yatutegeezezza. Kati Nangaa era bwatyo n'asambajja ebyayogeddwa Felix Tshisekedi ebyokubeera nti nno ayagala kubeera nga aleeta America akola partnership ne US, mbu ekyo kyekigenda okubeera nga kireetawo nga bakola mineral partnership, kyekigenda okubeera nga kireetawo obutebenkevu mu ggwanga. N'agamba tekijja kubeera nga kisoboka, era bangi batunuulidde embeera eno nga erabikira ddala ng'obaolyawo deal America gye yalegezako okubeera nga ekutula n'eggwanga erya Ukraine, nga bo bagamba ekyo tekigenda kubalobera munnange, bajja sigala nga bo balwane paka. Tetugenda kubeera nga tusukkawo awo kubanga ebyo munnange by'eby'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tusinkane mu mboozi zaffe eziddako. Mukama Katonda akuume.